So mulungi atula kwa Bex TV yakongeza kuona kwa tusinzidde Bunyonyi ku nnyanja ku mazzi yanange ntira nene lalikirirawo omanyi ndanyo firimu yizo kuba akatulo boti gonya neno naggwe nango gendo firawo esa akongeza kuona kwa tugamba nti buli kintu kyonna ekipya ekirungi kyowulira ebifo bingi waddotera okuwulira nga bagamba bagenda kukolerako video ebifo bino byowulira ensibi enonya abantu abava amatala w'amayanja America, Switzerland, Canada wa bonna batuukira mu kafo kano kolengere saawa eno kakubadde nange ntidde naye era Mukama nnyambe nange nyina omu gwe ntomeddewo star agenda tweyanjulira tuwayewayeemu aja tubimanyi kamugeze kona kola oli kwa Bex TV tusobola kuba ng'ovaawo tugenda munoonya direct wali Musaanze oba akirinze oba ennyonyi yakamusuulawo agenda kuba atunyonyola mpola yadaba kole kyekiganye mwana mama alisted yamande mukame kalifa aganagana na comeback side na kabonero nga tonachi nalo onali botobi akabonero nga toto wangula da tulinze kulayira ndoza we ulitidde ko sibigambo byange kabalo Musaanze otya kabale wakabi nyonyo kabale nsindala yaman ekifo kino okirabye olowooza ki bwe nkiraba kiri n'embeera eringa ndowooza y'eddaban wekitegeera ogezesanga South Africa kiringa olaba weather yaayo temperature kiringa Durban so ndabira ddala nga yensonga lwaki Uganda bagita the pearl of Africa yaman nga tuvuddeko katono tawuliddeko honorable ofuna otya ekirowoozo ky'okwesimba biki biwalabe bitakusanyusa bino ogamba nange kalino kabina ebintu kambyenyigiremu tusobole okulwanirira abantu bange bitanzanyusa bye bimu nti buli mu kufuza abadde ajja oba buli yeesimbawo wagamba ngenda kukola nguudo malwaliro biki ebiwe ebintu bye babeerako ne beerabira ate abavubuka nti enguudo ezo ne banazikola bazikola ffe tusobola ozivugirako amamotoka nolutemu ejja kutuuka nga tetusobola gula mamotoka enguudo zife bufi zimeremu omuddo nga tetusobola gula motoka gaziyita kukitegeera so nendaba nga omuvubuka atafiiriddwako nga nze kalifa nange ebitabo byange mbirira nasoma naye omulimu ne gukola ki ne gubula maliriza ndi mbina ebyokuyimba bino ebyokuyimba bye binnyambye nebinfuula omuntu ki omulala omulungi so kati nengamba opportunity yange manjirina lwaki sigenda mu system eri abantu ntandika obbagamba nti kati sente muziteeka nnyo mu by'okulima budget buli jjeba ya mu kulima lwaki tetulowooza ku bavubuka kubanga bano abavubuka be bagenda ofuuka obuzibu enkya bakukuba akayondo enkya bakukidnapping nga baagala miliyoni etya emu so it's better ne tutandika okugamba abantu abo eri mu system nti abavubuka bano tebalina mirimu mubatandika obbalowoozaako ki kwa mutabalowoozeeko buli bye mulowooza byonna bigenda beera bwe biti kuba mubirowooleza ffe we are the future so kati ate ffe baba tebatufuddeeko ku bavubuka bangi nnyo wano mu Uganda tebanina mirimu gino nti gya office nti akoze interview ne bamuwa batono nnyo abalina egy'emirimu abasinga bonna bavubuka bali mu byakweyiya kati yeno time ebyokweyiya bino balabe nti nno betaaga obiteekamu kati dabanga entertainment bana bangi nnyo bafuuse ba blogger bana bangi nnyo balimu bafuuse ba DJ ba MC nani okitegeera kugamba entertainment kati ali mu kuemployinga ki abantu bangi naye ate ekintu ekyo tebakirabawo bakyakitwala nga kyakuzannya okitegeera kyoba bagenda okulaba wiiki emu omuyimbi afe kubyehiti aguze emmotoka abadde bwate so twagala batandika okitegeera nti kale ebyokulima bibabeera nga ennaku zino abavubuka tebabyettanidde kiki bettanidde nnyo bibino ebintu byebettanidde batandika nabo biteekamu ki sente so nze ŋŋendayo okufuuka eddoboozi ly'abavubuka b'erubaga obategeeza nti abavubuka bali bubi yensonga lwaki bakuba obutayimbwa ne batta bannaabwe ne bababbako booda era batabalowoozeeko enkya bajja kutta taatawo enkya bajja kutta gwe kennyini akawonero ngatto abadde ne Kalifa Aganaga kaongeza kanako lero tusinzidde kabali Kalifa music ono omazemo bangachi music ntandika commercial music 2011 nenkola breakthrough yange mu 2012 Minakonda yanze njawulo gye nina ku bayimbi abalala nze my first song was my first hit
oluyimba lwange nasooka okurecordinga hit yange yasooka okitegeera Minakonda ye oluyimba lwe nasooka okurecordinga nali sirecordingangako yagendayo lwokuba hit so from awo nentandika okufuluma ennyimba endala zonna so ndoze kyemu kyewulidde anjagala otutangazemuko challenges zosanze music industry. Challenges zendabi omulungi atulaba tuli ku Apex TV ate nga gwe atasodde tufuna osobola okugenda ku YouTube nosobola okusakinga Apex TV UG nosobola okubanga olaba ebintu byetutambudde tuli Kabaale kongeza ku nnaku olwaleero abantu abasinzira empewo gy'owulira mu ggwanga lyonna abantu abava amatala amangi okujja mu bifo nga bino basobodde okuba nga balaba ku mawulire basobodde okuba nga balaba ku bifaananyi era mu mbeera eyo tukyagenda maaso ne Khalifa Aganaga challenges zosanze music industry ono. Challenges mu music alinga business endala yonna. Music is like any other business. Like Africans are jealous of each other. Challenges, so Africans are jealous of each other. Kyolaba nti wano omuyimbi awo biseera ebisinga kati omuyimbi akubako omwaka gumu cause bamuwa omwaka ogusooka ogwokubiri ne bamulwanisa cause balaba onabadde talina kyalina kati atandiza ovuga emmotoka katumulage ndi tumuzza wansi genda okwekanganga ba DJ bekobaanyi baani ugenda okanga oyo omwana bamuziza wansi eyo challenge esooka eyokubiri there is the financial challenge nti musicians tulina bingi nnyo bye twandiyagadde okukola but the level of investment is still low, so that's why we cry out to the government tubagamenti nno music esobola okubeera like any other sector nga olaba ey'obulimi oba eyaki nti music yona asobola otunda ensi yaffe nnyo okitegeera yetime batandika okumanya nti no basobola okuinvestinga mu talent gwe balaba nti no onomya omuntu alina talent esobola okukompitinga n'abali ebweru nga nawe ogirabira ddala lwaki gavumenti tekwata talent eyo neginvestingamu talent eyo nesobola okukompitinga ku level y'eggwanga okitegeera nti okukompitinga ku level y'eggwanga yetya balina okutandika okuwuliramu obubi nti lwaki Tanzania ina Diamond kyetagisa kife wano Uganda okukola Diamond muyimbi ki ali capable okubanga Diamond wano mu Uganda nga government katumuteekemu bwe tumuteekamu oyo muyimbi afuuka export. Oyogedde ku nsonga ya talent ekyo nange nkirabiddeko nkiwako obujulizi ojjeyo omusajja fresh dad omusajja omu nayimirayo nakiraba bubi ensonga eyo gyogerako ki kasi yakwatakinga ku NBS nakwatakinga nagamba kino bwe ensonga eyo gyogetangazemukawo katono kiki ensonga eri gye gavumenti yasoose giwangambye ku challenge egamba nti Africans are jealous of each other nti oli atuuka n'alaba nti oli omuyimbi wooli akoze ng'ate si wuwe so nagamba kati emirimu gyonna bagenda giwooli okitegeera naye nga we need to have a spirit of learning how to work together and how to learn how to ride on each other's backs okitegeera nti oba oyagala olinnya waggulu wolinnya ku mugongo gwange n'ogenda wa bwe njagala okweyongera waggulu nalinnya ku ggo nenkuyitako naye bweyagala oyita okitegeera naye ekyo kyokubeera nti nno gwe gwali mu sisitimu ate kwolemesa abalala kiba tekikola ki tekikola buli omu alina Katonda yamutegekera destination ye buli omu eno Uganda nsi ya privatization amini yagoba abayindi ebintu ne babitukwasa ne baddugavu ne tubijjamu yes twakola ensobi bajjajja baffe naye ate kati ffe twayiga tumanyi ebintu bihandulinga okitegeera so buli omu yeekolerera wano mu Uganda okitegeera tewaliwo emirimu gya omuntu mbooli alina omulimu simanya biki bamusasula NSSF buli mwezi wano mu Uganda tebiriiwo wano mu Uganda buli muntu yeeyiya ne bw'oba otunda njala ku kasitoba nga bazikuwamu ssente teri akugaana kugulawo bizinensi okitegeera naye kati ekyo kiyinza kuga nti tolemesa munno kubanga ye nze ndi free okusayininga fresh daddy nendeka olidye Jasmine okitegeera kubanga nze manda abalidde Jasmine sijja mufunamu kyenkola ki kyenjagala gwe kyoyagala kiri mulidde Jasmine ate nze tekimulabamu okitegedde so kati gwe kyolaba muwo lwana nnyo
okindage nange kyendaba muwange mwana nnyo nenkikulaga ate gwe n'onyiiga olwokuba ekyanga abantu bamaze nakya appreciatinga ate nga mukusooka obadde okiremesa. Khalifa Aganaga tuli Kabale nkugambye onali bamuwulidde Lubaga ajja ayengera kuwagira buladi kampeni zonna tugenda zikuba osegedde yes kambe nga mberekeza tukwatagana akawungezaako kenyininyini tugenda kubeera ali ku raise lounge Kabale otugenda okwa mu town ya ggulu nga Aganaga abakuba endongo omwaka guno bafanizi bo basubire kipya kyaganaga. Omwaka guno basuubire music omulala mungi nnyo ate mu December tulinayo Khalifa Can Sing Christmas party tugenda kubeera mu town yawo so bo kye bamanya nti bafumbira bingi nnyo okitegeera so bafaanana ajja baweereza ate bwe twatandika music baatugamba nti yemu abaana bagenda okudda mu kintu mwabaddaku okubeera mu music mwabagenda okudda mutambuza music wa Uganda so kati time etuuse ntolaba Bobi Wine music amuvuddemu Bebe Cool Chameleone so kitegeeza kyovunanyizibwa wabutukwasizza okitegeera so tuli redo baweereza so eno time yaffe y'okubaweereza mutwongere tuwa amatu nakuwagira bintu byaffe. Khalifa Aganaga yes kakwelekeza omuja ali ku Apex TV akongeza kona ko lwaliro nga tugamba nti tuddemu era omulundi omulala nga tutamba gambe obadde ne MC Chuka nakongeza kona ko kubanga kuweereza ate nga na Conrad ku kamera akongeza kona ko lwaliro. See you, bye bye. Yeah. Yaman tozina noyo fala lwaki ogulekanga guca unyirira nawe ndaba yaman eno bagita Lake Bunyonyi muzee ogambe the third longest. It's the second deepest lake in Africa, second to Tanganyika in Tanzania, and the third in the world, because the deepest in the world is Lake Baikal in Russia, the second is Tanganyika in Tanzania, and this is the third with 900 meters deep. Now if someone drowns there, he goes down and comes back? Yeah, we have lake rescuers. They go down and bring him back. Divers. Okay. Balance the boat. Hey, but it's a good feeding, yeah man. Waliwo ani kansime. It's a funny place like but on Facebook agamba ani kansime she has a resort. I think like in 10 years they will not have access to the lake because they are selling everything. The reason we are nearby the gorillas, so most of these well-off people like the ministers and the foreigners, they come here looking for land to buy so that they can make business there. Like right from here you can't get any local owning a piece of land on the shore. They have sold everything. Even the 29 islands, before they were for the locals who live around the lake. But surprise you now, you can't find a local owning a piece of land on the island. Now, if someone wanted to buy a plot of land here, how much? Yeah, it depends how big the land is, from 30 million and above. From 30 million and above. That means the locals are rich now also, eh? Yeah, like if you sell like 1 acre, you can go to Mbalala or in those places, you can buy like 40 acres out of 1 acre. Here. Now, is it only the land that is near the lake that is very expensive, or even the land near? Yeah, like mostly land near the lake. That touches the lake. Tumukulikeyo nnyo tuvuddeyo Lake Bunyonyi, Island zonna tuzirabye, amazike tugalabye. No bwana buzungu no. Hello my friend. Yeah, greetings.